Enyanda kulimba lwa King Saha zakayo bikyalanda naye nga Fifa Maker ne Wemblemo babizeemu Spastana ko byakibagashi ebirabo abigabye ate nga nkozezaako emitala w'amayanja kyabadde ku show ya Diamond Platinum kyabadde kijjubyo naye nga mbeera Janet nsinzaako Janet yogi byonna mba tusana byolanye ndowoozi wano wenyininyini Munange emboozi gyentandise nayo ya King Saha ono nno nga mukuba freestyle siba kuzanyirwako nno mabegako wali ya postinga munaye ka freestyle ka video ku kalina yako kenyinyi kalina osobola okukashekinga naye ate nga munnange ensonga zino zikyagendera ddala mu maaso kubanga twagenda okulaba emabegako wali mutabani wa Bebe Cool yavayo munaye n'adda oluyimba Matayo era nga luno lwali lugegenya oluyimba lwa Zakayo olwa King Saha muganda wange naye ate nga byonna munnange ensonga zikyagenda ddala mu maaso naye nga byonna nja kubanga mbikutuusako wano ku Janet Yugi kubanga mpulira kati King Saha mbu si byange si bigambo byange munnange mbu ensonga zino yandizitwala mu kooti ndi mwana wa wano muyimbi ayimba buno obw'omukwano n'obwembalana oyagala bwa mukwano bokkaboka bugundeze busigino nayo nobuno obwogera ku bantu bakubogera ku bazakaya abantu ababi mbagala nnyo abanjagadde nemumpagira amaanyi gemumpadde era ennyimba njababuubira ennyimba kasoke mmale Zakayo kandike nzija mbayimbire obwekirambula bwe mwagala ate bwegombere Fifa Maker wamu ne Wemblemo balabika okubeera nga munnaye balina kye bafumba jjukira nno nga Fifa Maker yakavaayo munnaye n'atta oluyimba lwe bayita Life Feast nga eno nno nga ngoma yamannyo naye nga soko ginoonyerezeko muganda wange nyinza okuba nga njogera byange naye ate nga wali jjukira nga bapostinzeyo ka challenge kaabwe ono nno nga challenge eno nga abadde agipostinze ku mukutu gwe ogwa Instagram challenge eno ngenda kubeera nga njikuwa atenga omukyala Spastana nga munnange bajaguza emyaka ena eja shipakashi jjukira nga shipakashi nkola ya apu ogidownloadinga ku simu yo muganda wange nosobola okusasula amazzi DSTV wamu n'ebirala okusobola okusindika ssente emitala w'amayanja Africa wona nosobola munawo okukitambuza nosobola otambuza ensonga naye ate nga jjukira avuddeyoko awo n'agenda munaye mu streets ez'enjawulo ng'agezaako munaye okugaba ebirabo byo abigabiridde ddala naye ate nga jjukira nga Spastana abadde ne shipakashi eno okumala akabanga jjukira nga abadde abakubiranga obulango mubadde ndowooza mubiwuliranga actually nga mubiraba naye ate nga shipakashi by the way it is a nice app so gitryingako genda ku Play Store so gidownloadinga you just search shipakashi so nga nkozezaako wali emitala w'amayanja muganda wange kyabadde kijobyo mu show ya Diamond Platinum wali mu Switzerland naye nga video eno ngenda kubeera nga ngikolekera Otimbi